kampuni emanyiddwa nga SGS eweredde omulimu gw'okukebera ebidduka byonna ku nguudo era omulimu guno gugenda kutandika mu mwezi gw'omwenda. Omuwandiisi mu kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kulungamya eby'entambula Ronald Amanyire atubulidde nti okukebera mmotoka yo bagenda kujjako ssente era bwe kizuulibwa nti mmotoka yaganyegenya tegenda kukkirizibwa kudda ku luguudo. Twagala kujja ku luguudo so ebintu nga suspension byonna tugenda bikebera, emipiira, suspension, brakes, alignment, balancing byonna tugenda bikebera ku mmotoka. N'indicate emu bwe naaba efudde ojja kugwa inspection. So buli kimu tugenda kikebera, tugatandika mu September, then tukikole in phases. Mmotoka za taxi zaakugibwako emitwalo 10,013, baasi siringi 8, boda boda emitwalo 46, songa eza buyonjo emitwalo 9. Naye of course main target taxi ne buses zetujja okutandika nazo strictly, ezo tezigenda tuwona. Then emmotoka endala zijja kujjanga like after oyise emyezi nga 3. Ono atunnyonnyodde lwaki baasi zaakugibwako siringi 8 lwokka ate boda emitwalo 46. Twagadde nnyo nti boda boda twandizikoze ki? Twandizikendeezezza. So tetuyinza ziwa incentive ng'eyo. Okitegeera? Incentive ng'eyo tugiwa buses. Zya siringi 8. Siringi 8 bwe ruti? Yes. Zawera 10. Yes. Mukabira ki ku base ekyo? Buli kimu kyonna nga bwe kiri mu mmotoka endala. Kuli tetegenda kubeera compromised. Amanyire okwogera bino abadde mu musomo ogutegekeddwa ekitongole ekikebera omutindo gw'ebintu ki Uganda National Bureau of Standards okunnyonnyola ku nteekateeka ze balina okulongoosa omutindo gw'emipiira gya mmotoka ekimu ku bireeta obubenje ku nguudo za Uganda. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ekya Uganda National Bureau of Standards Ben Manyindo agamba nti emipiira gya mmotoka mingi egireetebwa mu ggwanga nga gyakolebwa kutambulira mu mawanga galina obunnyogovu era nga kye kimu ku bireeta obubenje obukyasa ensangi zino. Tugenda eri ntulaba eno emipiira gye baggyeko ku mmotoka mu winta ntugireeta wano. Kati bw'ogireeta wano oba oleese obulabi kubanga eyo emipiira yakolebwa kubeera eri tewali wano ewaffe. Adumira poliisi y'ebidduka Dr. Steven Kasima agamba nti okunoonyereza poliisi kwe yakola kulaga nti obubenje 12 buli mwaka buva ku mipiira kwabika. So on average every year we get reported cases traffic 120. That is a serious issue. And those are reported, the majority are not reported. Kyokka agamba nti omwaka oguwedde obubenje 13 obwaliwo poliisi emanyi kyabuleeta. Ategeeza nti ye ayagala gavumenti ekendeeze ku misolo gy'ejja ku mipiira gya mmotoka bannayuganda bebe nga basobola okugula emipiira emipya mu kifo ky'emikadde. I would advocate for reduction of taxes on tires. Those tires are extremely expensive. Jingo Francis, NTV Akawungezi.